n'ebyo Yesu bye yandaga ebigenda okubaawo okusinziira ku nteekateeka ya Sitaani gy'akoze okukyusa ensi. Naye okusinziira Omwoyo Omutukuvu bw'annuŋŋamizza, njagadde nsooke njogere ku kintu kino abasinga obungi ekibatabula, naddala ensonga ekwata ku busatu oba the Holy Trinity. Kye mulina okumanya abooluganda, ennaku ze tulimu mukimanye nti Sitaani akikudde buli kintu. Buli kintu ekiri mu ggulu akitaddeko duplicate oba akiduplicatinze n'ateekawo ekikye. Ye mucupuzi namba emu era ye manipulator akyasinze. Kati olwaleero bwe twogera ku busatu bwa Katonda, the Holy Trinity, njagala mukitegeere nti ne Sitaani alinawo obusatu bwe, era n'ebyawandiikibwa weebiri ebikakasa nti ne Sitaani yateekawo obusatu bwe. So kati ennaku ze tulimu abantu bangi bagenda kubuzaabuzibwa nnyo era balimbibwe bamalirize nga basinzizza Sitaani nga balowooza nti ye Katonda, kubanga agenda kujja nga buli kintu ekyogerwako mu Bayibuli naye akirina. Era abantu abasinga kye batannategeera mu kkanisa ya Kristo olwaleero oba abalokose nti Sitaani alinawo n'ekintu kye yateekateeka nga mwoyo gw'emagombe, kati nga gukolera ddala ebintu byefaananyiriza Omwoyo Omutukuvu byakola mu kkanisa ya Kristo olwaleero. Kantandikire wano. Ngenda kutandikira ku Holy Trinity oba obusatu bwa Katonda Omutukuvu era Katonda omu yekka era ow'amazima. Olwaleero bwe twogera ku busatu buno tulinawo Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Abasatu bano bakolera wamu era balowooza kye kimu. Okusinziira Omwoyo Omutukuvu bye yaŋŋamba, ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi ku ngeri gye bakolamu, Yesu, kantandikire ku Kitaffe, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu balowooza kye kimu. Oli bw'asalawo ekintu n'ono owookubiri aba akisazeewo n'owookusatu aba asazeewo kye kimu. Tebakubagana. Era buli kintu kyonna okuva mu ntandikwa oba mu lubereberye baakikola mu kussa ekimu. Teri awakanya munne naye ng'ate ba njawulo. Kitaffe bw'otuuka mu ggulu gy'ali atudde ku ntebe ye. Ne Yesu osobola omusanga mu ggulu ng'atambula alina emirimu gy'akola kati ng'emabega awo ebbanga lyonna eriyise okuva lwe yava ku musaalaba abadde bize nnyo ng'ateekateeka ebifo bye tugenda okutuulamu mu ggulu ku mbaga ey'Omwana gw'Endiga. Era eky'amazima Yesu tatuulangako mu ggulu kubeera awo ng'abasinga obungi bwe mwogera, wabula bwe yatuuka mu ggulu mu ekyo ekiseera baamukulisa ne bamujagulizaako nga bamukulisa ensi, embaga n'ekolebwa, bamalayika bonna ne balagirwa okuvunnama. In fact kyabagwanira okuvunnama bonna olw'ekitiibwa n'obukulu obw'erinnya lye eryamuweebwa. Era ne kirangirirwa mu ggulu wonna nti ye Kabaka wa bakabaka, ku olwo ng'avudde ku nsi kuno ng'azzeeyo mu ggulu oluvannyuma lw'okuzuukira, n'aweebwa erinnya erisinga amannya gonna, baalimuweera awo. Ne kirangirirwa nti ye Katonda, ye Kabaka wa bakabaka era Mukama wa bakama. Embaga n'ekolebwa ne bajaguza. Kagamba waaliwo okujaguza n'okusinza okw'amaanyi mu ggulu wonna, n'ebitonde byonna ne bimusinza. Kaakati Yesu ono okuva olwo abadde mbize nnyo era bwe yamala awo ye n'ayimuka ku ntebe ye n'alyoka akkirira amadaala n'akka n'agenda n'atandika okuduumira eggye lya malayika n'abawa emirimu bateeketeeke embaga ey'Omwana gw'Endiga, embaga ya Kabaka ow'ekitiibwa, embaga ya Yesu egenda okujja. Nga bwe mbyogera bwe babyogera mu ggulu era bwe batyo bwe baabiŋŋamba okubyogera. Kaakati Yesu ono ye abaddenga bize bulijjo, ate nga n'Omwoyo Omutukuvu naye ali bize, kubanga mu ekyo ekiseera kasita yaddayo mu ggulu, Omwoyo Omutukuvu n'ajja n'ateekinga ova. Omu yalina okuvaawo, omulala ajje, nga bwe kyali ku Yokaana Omubatiza nti Yesu bwe kasita yatuuka mu myaka 3
egy'okutandika obuweereza bwe. Kati ate Yokaana Omubatiza yalina okuvaawo. Era mujjukira sitole eyo mu Bayibuli, baamukwata ne bamutwala mu kkomera eyo gye baamuttira. Awo Yesu n'alyoka atandika obuweereza bwe. Kati bwe kityo bwe kiri ne ku Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo, nti bakolera wamu naye buli omu akolera mu bifo bya njawulo. Kati Yesu essaawa zino akolera mu ggulu, naye ate Omwoyo Mutukuvu akolera ku nsi, naye nga bonna balowooza kye kimu. Era obusatu buno bukolera mu maanyi ag'ekitalo, nti bonna benkana. Y'ensonga lwaki nti Katonda affe ekintu ky'asinga okwagaza ekkanisa ye kwe kubeera obumu. Lwakuba nti ate ffe twekutudde nnyo, tweyawudde nnyo, buli omu anoonya bibye. Naye ng'ate ekintu kino oba ekyama eky'okubeera obumu ng'ekkanisa ge maanyi gaffe. Kubanga amaanyi g'abasatu bano bwe bumu bwe balina emirembe n'emirembe. Tewali awakanya munne. Buli kintu mu lubereberye baakitonda na kussa kimu, na kuteesa n'okukkaanya. Kakati era bw'olabanga nga ggwe olina endowooza ey'okukola ebintu wekka, manya bumanya Sitaani yakulimu. Kubanga ne Katonda wo era Kitaffe manya takola yekka. Era buli kintu akikola n'Omwana we n'Omwoyo we. Kakati obusatu buno amaanyi gaabwo kubeera bumu. Y'ensonga lwaki naffe atulagira bulijjo okubeera obumu ng'ekkanisa ya Kristo. Era y'ensonga ki yateekawo ne ofiisi zino 5 ezoogerwako mu Befeso essula 4:11. Ofiisi eyo eya nnabbi, ofiisi ey'obutume, ey'ababulizi b'enjiri, ne ofiisi ey'abasomesa n'abasumba. Ezo ofiisi zirina kukolera wamu okuzimba omubiri gwa Kristo, okubeera omubiri ogujjudde. Kaakati Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu nga bwe mukimanyi baaliwo mu lubereberye. Tewaliiwo yajja luvannyuma, wabula bonna baaliwo mu kaseera ke kamu okuva mu butaggwaawo obwayita. Era kambanyumizeeko ku ngeri obusatu buno gye bukolamu. Kitaffe ye mmeeme ku busatu buno. Era ne mu Bayibuli mwekiri, nja kukeberawo ku lunyiriri, Katonda yennyini nga yeeyogerako ng'agamba, emmeeme yange, n'ayogera ku mmeeme ye, n'ayogera ku mutima gwe. Kubanga buli kitundu ekikola Omwana w'Omuntu ne Katonda akirina. Era nga bwe kyawandiikibwa nti yatutonda mu kifaananyi kye, kitegeeza nga bw'olaba bw'ofaanana ne Katonda bw'atyo bw'ali. Bw'obanga olina emmeeme, olina omwoyo, olina n'omubiri, ne Katonda abirina. Kati ku basatu bano asookerwako ye mmeeme, ye Katonda Kitaffe. Era y'ensonga lwaki nti naawe watondebwa mu bintu by'asooka okutonda ye mmeeme eyo, nga ye ggwe. Era emmeeme eyo gye basuula mu Geyeena. Kaakati ekiddako awo, mu basatu bano bo, ekiddako ye Yesu. Naye nga Yesu ono gwe mubiri gw'ababiri bano, oba kaŋŋambe abasatu bonna, gwe mubiri gwabwe mwe batudde mu maanyi, mu bujjuvu ne mu kitiibwa kyabwe. Era waliwo Bayibuli bw'ekyogerako mu Bakolosaayo essula esooka nti Jesus is the fullness of God. Era kye kifaananyi, he is the exact image of God and the fullness of God. Nti bwe bujjuvu bwa Katonda era mwatuula. Kitegeeza ki? Nti gwe mubiri gwa Katonda Kitaffe n'Omwoyo Omutukuvu mwe batuula. Kubanga mujjukire Yesu alina omubiri ng'ogugwo. Era bwe yali azuukira yagenda n'omubiri gwe, wadde gwawaanyisibwa ne gufuuka omubiri ogw'ekitangaala, naye yagenda nagwo. Kakati bw'ova ku Mwana n'odda ku Mwoyo Omutukuvu, nga naawe bw'olina omwoyo. Kati omwoyo guno ye source ey'obulamu bwa Katonda n'amaanyi ge gonna n'obutukuvu bwe.
era naawe nga bw'olina omwoyo ng'omwoyo gwo ye life engine oba life force oba ensulo ey'amaanyi agatambuza omubiri era amaanyi ag'emmeeme eyo era nga ye source ey'obulamu mu ggwe. Kaakati ne Katonda bw'atyo bw'ali. Era Yesu alina w'ayogerera ng'agamba nti n'ebigambo bino bye njogera mu mwoyo, kubanga omwoyo y'agaba obulamu, omubiri tegulina kye gugasa. Kati omwoyo wa Katonda bwe bulamu bwa Katonda obujjudde, bwe butukuvu bwe, ge maanyi ge. Ekyo bwe kiri. Kati abasatu bano Yesu ono gwe mubiri gwabwe, era bonna mu ye mwe batudde mu maanyi, mu kitiibwa, mu bukulu, mu buli kintu kyonna. Y'ensonga lwaki nti Yesu bwe bujjuvu bwa Katonda mu bintu byonna. He is the fullness of God in all things. Kakati bwe busatu bwa Katonda obwo. Era ababadde beebuuza ebibuuzo Holy Trinity ekola etya? Abasinga obungi balina ebibuuzo ku kintu kino, beebuuza naye kijja kitya okuba nga Katonda agamba ali omu naye ng'ate ali mu basatu, ate nga n'abasatu bonna beeyita omu? Ekyo bwe kiri. Ekibagatta ye ndowooza nti Kitaffe ky'aba asazeewo, n'Omwana ky'aba asazeewo, n'Omwoyo Omutukuvu ky'aba asazeewo, tebakubagana. Era ekintu ekisinga obukulu gye bali kye kigambo kyabwe. Tebawakanya kigambo. Ekigambo kyabwe kibafuze nnyo n'okusinga ekintu kyonna. Kaakati obumu bwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bwe butyo bwe bukola. Mbabuulidde nti Kitaffe ye mmeeme yaabwe, Yesu gwe mubiri gwabwe, Omwoyo Omutukuvu ge maanyi gaabwe era bwe bulamu bwabwe. The Holy Spirit is the source of their power and their life. Nga naawe nti omwoyo gwo ye source ey'obulamu mu ggwe, ye life engine, ye life source era ge maanyi go. Omwoyo gwo bwe bakuggyamu omwoyo oba tosobola kutambula, emmeeme tesobola kukolera mu mubiri gwo kugubeeramu nga tolina mwoyo. Ensonga ki nti Kitaffe Katonda yennyini mu lubereberye bwe yali atonda omuntu nga bateesezza n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, bwe baasooka kukola mmeeme. Emmeeme yeefaananira ddala Katonda nga bw'ali, then ne bamala ne bamufuuwamu omukka ogw'obulamu nga gwe mwoyo. That is the life source oba life engine. Kakati ne bamala ne bakwata bino, bakwata emmeeme ne bagiteeka mu mubiri nga bamaze ogubumba okuva mu ttaka, then ne bagufuuwamu omubiri guno gwe baali bataddemu emmeeme nga tegusobola kutambula na kufunctioninga wano ku nsi, ne bagufuuwamu omwoyo. Awo omuntu n'alyoka abeera omuntu omulamu. Kaakati bw'atyo ne Katonda bw'ali. Nja kukomawo mbanyumize era mbabuulire bye nalaba ne bye nategeera ku busatu buno. Ka ŋŋendeko ku busatu bwa Sitaani, mutegeere nti ennaku zino buli kintu Sitaani akicuppudde nnyo. Bw'osoma ekitabo ky'Okubikkulirwa essula ey'e13, essula eno eyogerera ddala bulambulukufu ku busatu bwa Sitaani. Ennaku ze tulimu nga tulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo okunona ekkanisa ye, oba nga tulindirira olunaku lwe bayita rapture olw'okwakkulibwa, njala mutegere na bino. Olwaleero mu kkanisa ya Kristo olwaleero waliwo ekintu ekyagolokera ku kkanisa nga mwoyo mulamba era nga gw'amaanyi nnyo. Sitaani gw'ajjiramu mu nnaku zino okulwanyisa ekkanisa n'okusuula amakanisa agasinga, gwe mwoyo gwe bayita Holy Ghost. Kati ate Sitaani ayinawo ne gw'ayita omwana we, kubanga naye ayina obusatu. Asooka ye Sitaani yennyini oba ogusota gwe bayita dragon yeeyita Kitaffe. Owookubiri arepresentinga Yesu yeeyita Mwana. Owookusatu n'arepresentinga era nga yeeyita Omwoyo okusinziira ku Sitaani. Kati asooka ye Sitaani mu busatu bwe, owookubiri ye Antichrist, owookusatu
gwe muzimu oba omwoyo gwe bayita Holy Ghost. Kati bino ebisatu Sitaani yakibala nti bw'anaabijjiramu n'abikozesa ajja kulimba bangi balowooze nti ye Katonda. Era bangi nnyo bajja kubulira n'ambyawandiika baga wamma kye kino kye twasomako. Kasita banalaba Antichrist ng'azze balabe n'omwoyo guno gwe bayita Holy Ghost nga guzze gutandise okukola ebyamagero n'ebyewunyisa nga gumaze okupozesinga omusajja gwe bayita false prophet oba ensolo ey'okubiri eyogerwako mu Kubikkula Essula 13 Onyoolo 11 egenda okuva mu nsi. Bangi abo bajja okugambira bwe buno obusatu obwa ddala. Kubanga ne Sitaani bw'atyo bwe yateesa okulimba ensi yajjira era mu busatu era n'abuteekateeka mu nnaku zino ze tulimu n'okubuza abalonde. Era ennaku zino bangi babuze. Buli gye balengera ng'abantu bagwa ebigwo, abantu nga boogera mu nnimi, balowooza nti omwoyo asse, kumbe muzimu. Era kankibabuulire, olwaleero engeri yokka Sitaani gy'ayinza okulumbamu ekkanisa ery'emu yakukola bintu ebifaananira ddala n'omwoyo omutukuvu by'akola. Ekisooka, okwogeza abantu ennimi. Ekyokubiri, okusuula abantu mu services ez'enjawulo okutulowoozesa nti omwoyo asse okusumulula abantu be. Obwo bwe bubonero Sitaani mwe yajjidde okulumba ekkanisa. Kati obusatu buno Sitaani bwe yateekawo okulimba ensi n'okulimba abalonde okwefuula Katonda bukola butya? Ekisooka, Sitaani olwaleero awuliziganya butereevu n'omwoyo guno gwe yateekawo gwe bayita Holy Ghost, era yagutuma mu buli kkanisa okulimba abasumba nti omwoyo asse. Kati obuzibu bw'ayina Antichrist oba omwana we gwe yateekateeka okuleeta mu nsi alimbe era abuze ensi yonna, ye tannajja kubanga amuziyiza akyaliwo, ye Mwoyo Omutukuvu. Era bw'osoma Basessaloniika ekyokubiri n'essuula ey'okubiri olunya olw'omusanvu, Pawulo ali very clear era yayogera ng'agamba nti ono omusajja tayinza kujja, that lawless one, omusajja ow'ekibi tayinza kujja omuntu ono okuggyako ng'amuziyiza amaze kuvaawo, ye Mwoyo Omutukuvu. Kati obusatu bwa Sitaani okukolera ddala mu maanyi gaabwo bugenda kukola nnyo naddala ng'ekkanisa emaze okwakkulibwa. Kati mu kiseera kino omwoyo ogulinga ogukola ku myoyo gino esatu gwe mwoyo ogwokusatu gwe bayita Holy Ghost, ogukola ebintu ebyefaanaanyiriza omwoyo omutukuvu by'akola. Naye ng'ate mujjukire neyeeyita Katonda ye gy'ali, ne Antichrist tannajja, bali mu kumuteekateeka era anaatera okujja. Kati ennaku ze tulimu abooluganda tuteekeddwa okubeera abagezi ennyo. Njagala njogere ebintu bino mu details leero naddala ku busatu bwa Sitaani. Ekisookera ddala mu kiseera kino ekigenda maaso kye kino era ekigenda okujja, Sitaani ateeseteese okuleeta omwoyo guno mu kkanisa yonna gukole ebintu ebigenda okwesitaza omwoyo omutukuvu. Mukimanyi bulungi omwoyo omutukuvu yeesitala mangu kubanga kaŋŋambe ali so delicate olw'obutukuvu bwe, yeesitala mangu, he is easily grieved. Kati Sitaani engeri gy'ayagala okuleeta omwoyo guno gujjule ekkanisa yonna, alina kupromootinga kibi mu kkanisa, abantu bakole ebintu ebigenda okugobawo omwoyo omutukuvu ave mu kkanisa addeyo mu ggulu, kati guno omwoyo gulyoke guwambe wonna. Era mwegendereze nnyo abantu abalina enjigiriza egamba nti ekkanisa ya Kristo yonna eteekeddwa okwogera ennimi. Ekyo kikyamu. Tetuteekeddwa ffenna kwogera nnimi. Ennimi kirabo kya mwoyo, ate omwoyo agaba ebirabo eby'enjawulo. Si buli omu nti agenda muwa kirabo kye kimu. Era kyawandiikibwa ne Bakolinso ekisooka essula 12, Pawulo ng'atugamba
mu lunyiro olw'omusanvu gaga nti omwoyo agaba byonna era agaba ebirabo bino wammanga. Waliwo baawadde ekirabo ekyokuwonya, ekyokwogera ennimi n'okuzivvuunula. Ebirabo bingi ate bya njawulo. Kati tetuyinza kugeneralizinga kintu kimu ne tugamba nti ffenna tuteekeddwa okwogera ennimi. Eyo y'enteekateeka Sitaani gye yakola okuyingizawo omwoyo guno ku busatu bwe gwe bayita Holy Ghost. Era nga gwegwo omwoyo ogumanifestinga ebiseera ebisinga naddala mu makuŋŋaaniro ag'abannabbi b'obulimba oba abaweereza ba Sitaani abeefuula abaweereza ba Katonda. Era gukola nnyo ne gusula abantu ebigo, ne guboogeza ennimi, n'ekigendererwa ekyokulemesa ekkanisa ya Kristo okusaba. Kubanga tewali mwoyo gukubye essaala z'abaana ba Katonda n'okubalemesa okusaba mu lulimi lwe bategeera ng'omwoyo guno ogw'obusatu bwa Sitaani gwe bayita Holy Ghost. Kubanga missoni ya Sitaani enkulu ng'alumba ekkanisa esooka y'eno kwe kujja ekkanisa ya Kristo mu kusaba okw'amazima ng'abantu basaba mu lulimi lwe bategeera. Omuntu amala essaawa 2, 3, 4 mbw'ayogera nnimi, nga n'ennimi zonna z'ayogera tali mu kwogera na Katonda, wabula ali mu kwogera nnimi za mizimu, ng'already ali possessed by this evil spirit. Yalowooze nti omwoyo asse, kubanga n'emizimu giyina ennimi zaagyo. Mujjukire Pawulo atugamba ne mu Bakolinso ekisooka essula 13 atandika agamba nti ne bwe njogera ennimi z'abamalayika kitegeeza nti waliyo n'ennimi ezitali z'abantu nga z'abamalayika. Kati omwoyo guno oguli ku busatu bwa Sitaani era ogukwata ekyokusatu ku busatu bwa Sitaani gwe mwoyo ogulumbye ekkanisa ekisooka okutulemesa okusaba. Era ennaku zino abantu bangi bw'omuteeka wali n'omugamba kola essaala ya ssaawa 2 non-stop ng'osaba mu lulimi lw'otegeera, amaliriza atandisa ennimi, ng'ekintu kyamuwamba dda, ye ng'alowooza mbu yajjula omwoyo naye nga kikyamu. Kati abooluganda tubeere beegendereza. Oyinza n'okuba nga naawe essaawa zino agenda okuwuliriza obubaka buno ng'ekituufu okimanyi tewaweebwa kirabo kya kwogera nnimi, naye nga watandikira mu kwegomba na kuzikoppa. Mujjukire okwegomba kibi. Watandikira mu kwegomba bazoogera, oluusi nga n'ekkanisa gy'okuŋŋaaniramu babalagira mwenna okuzoogera, ate nga si kituufu. Watandikiriza mpola, wagenda okulaba ng'oyize, ogenza okoppa, ng'ekintu gye kyakuwambira. Gwe ky'otamanya nti waggulawo oluggi, guno omuzimu ne gukupozeesinga ne gukuyingira. Okuva olwo nga buli lw'otuuka mu kusaba, mu kifo ky'okusaba ebintu ebitegeerekeka, amazima omaliriza ozze mu nnimi n'omala obudde nga tolina ky'okoze, tosabye, wabula ng'ovvodde buvoozi Katonda. Ambabulireko ekyama okusinziira ku bye nawulira ne Yesu bye yandaga. Buli muntu yenna ayogera ennimi nga si kirabo kye aba ali mu kuwemula Katonda. Kankibaddiremu. Buli muntu ayogera ennimi nga Katonda teyakimuwa era nga si kirabo kyo, oba oli mu kuvvoola omwoyo wa Katonda. Ago ge mazima, tewali malala. Era missoni ya Sitaani enkulu, muweereza munnange, musajja gwe, mukazi gwe, kulemesa kusaba. Nze olunaku lumu kambaweko ku bujulizi butono nnyo. Bwe nalaba aboogera ennimi mu biseera ebyo nga nkyakula mu mwoyo, nabeegomba. Ekitali kibi, kubanga okwogera ennimi kya bwa Katonda. Bw'obanga wakiweebwa era nga kirabo kyo, si kiinaamu buzibu. Nange bwe nabiraba ne nga naye kantandike nange njige, kuba mu ekyo ekiseera nze nalowooza oba ennimi bayiga njige, ne ntandika okukoppayo ebigambo 1, 2, 3. Kati bwe natuukanga mu kusaba nga mbeera njogera ebigambo nga 3, 4. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba teweemenya. Ekyo si kirabo kyo, kireke. Bwe mba saakikuwa kireke. N'atandika okumbikkulira ebirabo bye yampa. Ngenda okulaba mwattu ng'ebirabo bye yampa bisinga n'okwogera ennimi, oluvannyuma nga mmaze okwezuula. Kati ate omwoyo guno, missoni yaagwo ey'okubiri kangibagambe, omunjogera ku muzimu gwe bayita Holy Ghost, missoni yaagwo yakuziyiza kozesa ebirabo ebituufu Katonda bye yakuwa era ebiri mu ggwe.
omalire obudde bwo ku nnimi naye ng'ate oluusi ekirabo kyo kyakuwonya okkakkane nga togasizza. Kakati awo we tuli era nze omuntu kuyandabula n'aŋŋamba mwana wange teweemenya. Bwe mba ekirabo saakikuwa tokyesibaako. Kwe kutandika okumbikkulira ebirabo byampadde nga bisukka ne mu kimu. Ate ne mbikozesa mu maanyi mangi nnyo. Kakati naawe oli eyo amazima gali nti njogera bino waliwo omuntu essaawa zino nga bukyanga oyiga okwogera ennimi gwe kyotamanya nti waggulirawo omuzimu guno oluggi ng'okuva olwo prayer life yo yagenda ekendeera nga n'essaawa zino lw'otuuka mu kusaba kiri ekintu nga kitaking over golowooza omwoyo asse. Osabira essaawa 2 oli mu nnimi, ssaawa 3 oli mu nnimi, n'omaliriza nga tolina ky'okoze. Gwe n'ovaawo n'ogamba nva kwogera na byama na Katonda, kumba ova kwogera na mizimu. Kati mubeere beegendereza abooluganda. Buno obusatu bwa Setaani tutuuse mu kiseera nga bulina okukola mu maanyi gaabwo. Bwe tunaamuwa chance bujja kukola. Naddala bwe tutayawula mwoyo wa Katonda na muzimu gwe bayita Holy Ghost. Kubanga obusatu buno bunaatera okubeera obujjuvu bubulako omuntu omu ye Antichrist. Ye Setaani already waali akola. Omuzimu gw'akozesa okulwanyisa ekkanisa ya Kristo gwe mwoyo guno gwe bayita Holy Ghost. Kati Antichrist naye ajja kujjira mbiro bye akole. Kubanga Setaani yazze akoppera ddala enkola ya Katonda nga Yesu bwe yali ku nsi. N'agamba bannaye nteekeddwa okuddayo omwoyo mutukuvu ajje. Kati Yesu bwe yavaawo omwoyo mutukuvu n'ajja n'atekinga over. Bw'atyo ne Setaani bwe yakibala okusinziira ku biro n'ebiseera. Yateekateeka n'asooka n'akozesa omwoyo guno gwe bayita Holy Ghost mu nnaku zino n'aguyingizaawo. Ne mission okulemesa ekkanisa okusaba. Abantu bangi nga mazima gali nti bw'omuteeka n'omugamba saba ne bwe ziba eddakiika 4 mu bigambo by'otegera mu lulimi lwe tuwulira nga tasobola. Naye ggwe mugambe tandika ennimi ng'ajja kwogera ennimi olunaku lulamba ate ekitali kya bwa Katonda. Kubanga ne bw'oba waakwogera nnimi nga kituufu kirabo kyo waliwo we ziteetaagisiza. Mukama akutadde mu kifo kya kukulembera abantu mu kusaba, oli ku kituuti. Olukwata omuzinda ng'otandika nnimi ssaawa 2 ng'obakalakata, ssaawa 2 oli mu njiri. Abantu ne bamaliriza nga bali drained nga tebamanyi kyakuzzaako. Ekisooka omuntu alina okubeera ku kituuti obeera komanda. Ky'oyogera kye bagenderako. Ne bamaliriza nga bali confused nga buli muntu asaba bibye. Kyokka mb'omwaze mu lutalo lwaki lwa kusumulwa na kwegayirira. Kati that is kitegeeza nti wabaawo ekikyamu. Era nze bwe ŋŋambira bwe ndaba omuntu bw'atyo bakuwadde ekituuti kulembera abantu mu kusaba n'oyogera ennimi okumala eddakiika 5 manya bumanya waliwo ekitali kituufu. Kubanga wali oba na komanda. Buli ky'oyogera abantu kye bagenderako. Bwe bagamba tulumbe kino kye balumba. Bwe bagamba mukole bwe muti kye bakola. Kakati we neebuliza omwoyo omutukuvu ali very smart. Tasobola kukadde akukugamba kati yogera mu nnimi okumala essaawa nnamba ng'ate wazze kulembera abantu mu kusaba. Kitegeeza abaawo ekizibu. Kati abooluganda tubeere beegendereza. Si buli ayogera ennimi nti kirabo kye. Nze ennaku zino ntera okulaba abaweereza ku social media ne makuŋŋaaniro ng'olutuuka ku kituuti abantu baba beeteeseteese okusaba mu lulimi lwe bategeera n'abagamba atya mutandike okwogera mu nnimi, which is very wrong. Ekyo ekintu kiri necessary eri omuntu ng'ekirabo kyamuweebwa. Ate alina n'obudde bw'alina okikozesezaamu. Ennimi nnungi okuzoogera naddala ng'oli wekka, oli mu makaago, oli mu kisenge kyo, oli ku prayer altar n'otandika. Awo kituufu oyogere ebyama ne Katonda kubanga oliwo wekka. Naye amazima gali nti ozze mu church, ssaawa yakusabira bantu oba yakubakulembera mu kusaba ate otandise ennimi. Abantu ne bamaliriza nga bali confused. Tebamanyi kyakuzzaako, buli omu n'amaliriza ng'asabye by'amanyi
ate ng'oli komanda ofukiddwako amafuta obba kulembera mu lutalo. Kakati we mbagambira abooluganda, obusatu buno obwa Sitaani buli mu kkola era kyekyama ekkanisa kyetamanyi. Kati si buli we mulaba ng'abantu bagwa nti ddala baba bali mu kusumulwa. Si buli bwe mulaba ng'abantu boogera ennimi ekibiina kyonna nti ddala omwoyo abasse. Nedda. Obiseera ebisinga omwoyo guno gwe bayita Holy Ghost oguli ku busatu bwa Sitaani gwe guba gusse. Naddala ng'omuweereza akulembedde ekibiina kyonna agwogeddeko. Obanga ye alowooza mbu ayise omwoyo mutukuvu ng'amuyita Holy Ghost, manya oba oyise Sitaani. Era gujja bulungi ne guteekinga over ne gutandika okumanipulatinga buli muntu ne gusula be gusudde ebigo bwe gugwa ku banafu abatannasumulwa. Buyinza obba bolowooza ne balyoka bagwa ne beevulungula ne bayiwa n'endusu. Abantu ne bamaliza nga bagamba bannange omwoyo yajjudde ekkanisa naye nga teri mwoyo, mizimu gye gijjudde ekkanisa. Kati mbagamba ki? Tubeere beegendeza mu nnaku zino ze tulimu. Sitaani ateeseteese okusuula ekkanisa ya Kristo ng'akozesa engeri ezeefaananyiriza ez'omwoyo omutukuvu. Ng'akozesa obubonero kye kisooka, ng'akozesa ebyamagero, era ng'akozesa n'ekintu abasinga kye batalowoozaako z'ennimi, n'ekigendererwa eky'okulemesa abantu okusaba. Era nze kasita nneezuula sigamba nti mwabazoogera nga kyabaweebwa nti mukola kikyamu, nedda. Naye waliwo n'abakisussa nga temukola bintu n'amagezi. Mazima otuuse ku kituuti, bakuwadde omuzindalo okulembera abantu mu kusaba. Mazima n'otandika ennimi essaawa nnamba, komanda omulamba. Sikiwa nti ddala omwoyo mutukuvu ayinza okukkiriza ekyo n'okola ebintu mu ngeri bw'etyo. Ebintu byonna tulina bikola n'amagezi abooluganda. Era abasinga obungi abatalina kirabo kino kyakogewa nnimi, manya bumanya bw'oba ng'ozoogera nga watandikira mu kwegomba n'ozikoppa n'ozikuraminga, manya bumanya obusatu bwa Sitaani bukuli bubi, bukutwalaganya. Kubanga omwoyo guno gwe bayita Holy Ghost kasita oguggulirawo oluggi olw'okwegomba okwogera ennimi nga tekyakuweebwa, n'okikaka n'ozikuraminga, nga gujja gukupozeesinga. Era gukulinda mu kiseera kya kusaba. Wano guba tegukuliiko, gugukkira wali, gwe kasita otandika okusaba nga gujja nga gukuwamba, ng'olyoka okalakata ennimi ssaawa 2. Kyokka ne weerabira nti oluusi wazze kwegerera Mukama akyuse obulamu bwo, n'omaliriza nga tolina kigambo kyeyogedde n'eki. Wazze kwegerera Mukama ayongere okukukozesa, akole ebikulu, akole ebyamagero. Weetaaga fiizi z'abaana, weetaaga ssente ogaziye emirimu gyo, n'omaliriza ng'oyogedde ennimi zokka, nga n'ennimi z'oyogera obwedda oli mu kuvvoola Katonda, sinakindi ng'omuwemula. Kale ate bw'ovaawo ng'okuba mu ngalo ga Mukama weebala amiina nsabye ku luno, ova kwogera byama, naye nga teri byama by'oyogedde, wabula ng'ova kwogera na Sitaani. Kakati mbagamba ki? Obusatu bwa Sitaani buno buli mu kkola era kyekyama. Ekisooka, omwoyo oguli mu kkola ku busatu buno kati mu biseera bino bye tulimu gwe bayita Holy Ghost. Kakati omwoyo ogwokubiri ogugenda okukola, oba ye Sitaani gw'ayita omwana we, gugenda kukolera nnyo mu musajja gwe bayita Antichrist. Bw'osoma ku Bikkulu essula 13 nga mmaliriza, Yokaana atugamba nga bwe okusinziira bye yalaba, agamba nti ogusota ne gulyoka gukwata entebe yaagwo ey'obufuzi n'obuyinza obungi ne gubuwa Antichrist, oba ne gubuwa ensolo nga ye mwana waagwo. Era abantu bonna mu nsi ne balyoka basinza ogusota ogwawa ensolo obuyinza n'entebe yaagwo ey'obufuzi. Mulaba Sitaani ebintu bye yabibala nti nga naffe ekkanisa ya Kristo bwe tusinza Katonda Kitaffe olw'okutuwa omwana we Yesu, n'olw'ebyo by'amukozesezza, n'olw'emirimu gy'akoze, titumusinza olw'okutuwa Yesu ng'omwana, ng'omulokozi.
ne Sitaani bw'atyo bw'akibaze. Yabala nti mu biseera nga Antichrist yazze, eby'okujja kw'ensolo, the beast gwe bayita Antichrist, ensi yonna ejja kumusinza olw'ensolo eno, kubanga ejja kukola bisanyusa bantu. Ebintu byonna Sitaani byajjiramu, abala kintu kimu kusanyusa mubiri. Gwe kasita akusanyusa mubiri n'okkiriza ng'akumazi. Kati obusatu buno bwe buto bugenda okukola. Era mu biseera nga Antichrist yazze oba ensolo ng'ezze, ayogerwako gwe njogerako gwe bayita beast naye nga ye Antichrist, ono nabbi ow'obulimba ava mu nsi w'agenda okujjira. Bw'osoma Okubikkula essula 13:11, Yokaana agamba nti yalaba ensolo ey'okubiri era endala ng'eva mu nsi, naye nga ye ate yanjawulo kweri, nga ye erina amayembe ag'omwana gw'endiga. Era ng'eva mu nsi, kitegeeza ono owookusatu ajja kuba muntu. Lwaki? Yokaana yamulaba nga ajjidde mu kifaananyi eky'omwana gw'endiga n'amayembe ag'omwana gw'endiga. Kitegeeza ajja kujja ng'avudde na mu kkanisa. Kino abasinga muyinza obutakikkiriza. Sitaani ajja kuyimusa nabbi w'obulimba naye ng'amugye mu ffe, amuleete, alyoke amujjuze omwoyo guno gwe bayita Holy Ghost n'amaanyi gaagwo gonna, atandike okukola ebyewuunyisa n'obubonero n'ebyamagero mu maaso g'ensolo eyasooka, ye Antichrist, okubuza abangi n'okulimba ensi era n'okukaka buli muntu yenna ali ku nsi okufuna akabonero k'ensolo n'okusinza ekifaananyi kyayo. Kaakati awo Sitaani w'atutwala. Naye tuyimirire leero tugolokoke, tutegere nti omubi essaawa zino pulaani ye yakusula abaana baka, tajjeti ye yonna yakulemesa ggwe nange okutuuka mu ggulu. Y'ensonga lwaki nti ebintu byonna byaleetera ekkanisa byajjiramu okutulwanyisa, abireeta kuvvoola Mwoyo wa Katonda ali mu ffe, nga akozesa ffe ffennyini tumwesittaze atuveemu addeyo mu ggulu. Kubanga baŋŋamba ebigambo bino mbyogere. Yesu yaŋŋamba nti ebintu 5 bigenda kuvaawo. Ekisa kigenda kuvaawo, Omwoyo Mutukuvu ajja kuvaawo, omusaayi gw'Yesu gujja kuvaawo, obwakabaka bwa Katonda bujja kuvaawo, n'erinnya lya Yesu lijja kuvaawo liddeyo mu ggulu. Ebyo ebintu 5 kasita binaamala okuvaawo, okwakkulibwa kujja kuba kumaze okuggwa era nga kutuuse, ate binaatera okuggibwawo. Katubeere beegendereza, tukolere mu kisa. Nze nabagambako wano ekisa tebakisaba, era nze neewuunya omuntu agamba Mukama ampe ekisa. Ekisa tebakisaba kubanga n'abantu abatannalokoka tebasaba kisa naye ng'ate weekiri era kibabikkako. Batambulira mu kisa, boonoonera mu kisa, era ffenna tulokoka lwa kisa. Bwe wali tonnalokoka tewasabanga kisa naye waliwo. Kitegeeza ekintu ky'olina okusaba eky'omuwendo kye kino, kwe kwegayira Omwoyo Omutukuvu akuwa amaanyi okuwangula ekibi n'okutuukiriza buli mulimo Katonda gw'akuwadde, okole obuweereza bwo bwonna nga bwe byakuwandiikibwako mu ggulu, kuba buli muntu alina fayiro gye baamuwandiikamu n'emirimu gy'alina okukola okutuukiriza papasi ya Katonda. Kati Omwoyo Mutukuvu gw'oteekeddwa okwegayirira n'omusaba akuwa amaanyi okole okwagala kwa Katonda, owakanye Sitaani, owangule Sitaani, otuukirize papasi ya Katonda, omaleko olugendo lwo oddeyo mu ggulu gye wava, kubanga eyo gye twava ffenna. Sigenda kusukkawo wano, maliriza mbagamba mugolokoke, mutegeere engeri Sitaani gy'atulwanyisaamu. Ffe ng'ekkanisa Sitaani tagenda kukulwanyisa oluusi ng'akozesa ebintu by'omanyi nti bibi. Ye agenda kujja, bw'aba ajja gy'oli ajja kujjira mu ngeri gy'olaba ng'ennungi. Ayinza n'okujjira mu nnimi gwe n'olowooza nti ekikusseeko Mwoyo wa Katonda, kumbe mizimu. Ayinza n'okujjira mu byamagero by'oyagala ennyo. Kati bw'obanga osangiddwa tolina nkolagana na Mwoyo wa Katonda, omaliriza olimbiddwa era n'osendebwasendebwa okukwata ekkubo ekyamu. Sigenda kusukkawo, mbaagaliza olunaku olulungi n'amakya amalungi. Mukama abawe omukisa.